atera okusemberera, atera okumanya entambula zo, n'ennamba ye y'essimu atera okubeera nayo. Naye abaffe obusiraamu tebwatulekaawo ttayo omuntu akole kyasanze nga ye. Nedda, n'ebyomukwano nabbi yabiyingirira n'ayogera ekigambo kye nnakulembeza naga nti almaru ala diini khalilihi, omuntu yenna omulamu mu nsi eno eddiini gy'abeera nayo efaanagana n'eddiini ya mukwano gwe. falyanzuru ahadukum, omukummwe yeekenneenye nnyo atunuulire nnyo man yukhaliluhu, ani gwafudde mukwano gwe. Golooza nabbi okutuuka okwogera ekigambo ekyo lwali lusaago nga bwe wazze mu ddalasa eno. Saba Allah afuule eddalasa eno ensonga ekufuula ava mu kifo kino nga waliwo emikwano gy'ogobye completely. Allah akujje mu kifo kino nga waliwo emikwano gy'ofunye egisinga ku gy'obadde nagyo. Banne njagala obbategeeza, mu nsi muno mwonna nze simanyiyo kintu kikulinako influence nga mukwano gwo. Teriyo kintu nga kikulinako influence nga mukwano gwo. Akulinako nnyo amaanyi mangi, oba ayogedde oba tayogedde, okutuulako obutuuzi n'awaawo n'enfaanana ye by'omukoppako bye bingi. falyanzur, omukumu atunuulire man yukhaliluhu, ani gw'ofudde mukwano gwo. Mukwano gwo abeera wa? Mutera wangalya mu bifo ki? Amannya ge yaani? Lwaki y'oyo? Hadithi egenda okusinga otuwanvuye nnyo mu kigambo kino ye hadithi ya Abu Musa al-Ash'ariyu radiyallahu anhu, sahabi w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama, innama mathalu ljaliu salih, innama mathalu ljalisu salih waljalisu su'i, mazima ekifaananyi ky'okubeera n'omukwano omulungi, waljalisu su'i, n'ekifaananyi ky'okubeera n'omukwano omubi. Manyi nabbi mu bitendo bye yali musajja mukubi wa bifaananyi, yali musajja wa ngero, yali musajja mukugu mu lulimi, nga buli lwayogera ekigambo gwowa omulembe guno weetaaga bakikunnyonnyole mu ssaawa nnamba osobole okubaamu kojjamu. Mu bimu ku bigambo bye eby'ebbeeyi eby'enkizo bye yaleka ayogedde, n'ekino yakitusiibirira. Yatugamba innama mathalu ljalisu salih, mazima ekifaananyi ky'okubeera n'omukwano omulungi, waljalisu su'i, n'okubeera n'omukwano omubi, kifaanaganako nga kahamil miski, omuntu nga omulimo gw'omutongole mutambuza wa buwoowo, abusitula n'abujja wano n'abutwala eri, n'abutuguza abantu n'ebiringa ebyo. Wanafikhu lkiiri, n'omuntu ng'omulimo gwe mufuuyi wa byuma. Ekigambo okufuuwa ebyuma kiyinza obutakwatagana na ndaba ya mulembe guno, kuba kyayogerwa mu biseera eby'edda. Naye okusikira ekifaananyi obulungi tuyinza okugamba omusaanuusi w'ebyuma. Abaali babaddeko basaanuusiza ebyuma waliwo embeera zaawo ez'enjawulo, either nga tezeegombesa. Nabbi nannyonnyola ekigambo n'agenda mu maaso n'agamba nti fahamil miski, yenna afuna omukisa n'aliraana
omuntu ng'omulimo gwe mutambuza wa buwoowo nga bw'atunda, oyo nno yeesiimye. Lwaki? imma an yuhdhiyaka, asobola omumukwatirwa ekisobola okumuliraana ennyo n'akuwa kawoowo ke. Mubiraba ku mizikiti wano, omusiraamu ajja nayalaawo eddagala lye, obuwoowo, ntende, n'abawaanira akawoowo k'atunda. Naye ng'alinayo akawoowo akalizaavu, naga nti oba oyagala okukakasa leka nkusiigeko katono, n'akusiigako katono n'ogula. Kati ye mukwano gwe buli lwamuliraana ennyo atera omumusiigako ako ak'obwereere. Nabbi kyaga nti imma an yuhdhiyaka, asobola okukuwaako kawoowo naawe n'owunya bulungi nga ye. Kaakati oye musajja omulongoofu, tosobola kubeera nga mukwano gwo musomi wa Qur'ani nakinku, n'owangala naye emyaka 10 n'otuuka okufa nga tolina wadde jjuzu amma. Tekisobokerako ddala. Bwe kiba kisobose obeera omulimba, tobeera mukwano gwe. Kuba guno omukwano gusika ne gukola bondi ne weegomba omusajja oyo kyali. Era nze bwe mba nnyonnyola hadithi eno, ekigambo kino eky'omukwano oguunya akawoowo nkigeraageranya n'omukwano gw'ababiri, Nabiyullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne munne Abu Bakari as-Siddiqi radiyallahu anhu. Okulaga amakulu g'ebigambo bino nti bivaayo nnyo. Mukwano gwa Nabbi Abu Bakari as-Siddiqi radiyallahu anhu, olw'okuba yasemberera nnyo Nabbi ne baba ba mukwano ne gubeera mungi, baakwatagana olukwatagana, ne baagalana olwagalana, ne batuuka ku levo ng'ono yasinga ekitiibwa bannabbi bonna. Laba bwaddira akawoowo k'okuba n'ekitiibwa mu bannabbi bonna n'akasiiga munne, ne munne n'aba nga yasinga ekitiibwa ebitonde byonna ng'oggyeko bannabbi. Ani mukwano gwo? Bw'osiriikirira n'ofumiitiriza, oyina akawoowo k'osika mu mukwano gwoyo. Waliwo enkizo gy'olabawo ng'ezejja olw'oyo mukwano gwo, ne kikwewuunyisa nnyo. Ate Nabbi bwe yafa tewaaliwo musajja mugezi mukenkufu agwanira bukulembeze ensi yonna gwe yeegattako nga Abu Bakari as-Siddiqi radiyallahu anhu. Mukwano gw'oli eyafudde. Ekyo nno kikulaga ki? Falyanzur, tandika okulabisa amaaso g'omutima. Man yukhaliluhu, ani gwe wakwana. Maama Nakacwa, lwaki Naalongo ye mukwano gwo? Musa, lwaki Abdallah ye mukwano gwo? Bw'osiriikira waliwo enkizo gy'olabawo nga waliwo akawoowo akamuvaamu. Bw'osiriikiriranga n'olaba nga mukwano gwo tafubutukamu kawoowo, tambula omwesonyiwe, kyekisinga obulungi. Njagala obbakakasa mu bimu ku byebbeeyi omuntu byafuna nga tannafa, kwe kufunako kale omuteeko ne beguba gumu mu bantu 7 Nabbi be yagamba abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah, lwe watagenda kubeera kisiikirize okugjako ekikye. Ne Nabbi bwe yali atemaatema abantu 7 bano, njagalamu ono owookuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, warajulani tahabba fillah, bayagalana ku lwa Allah. Abasajja babiri oba abakyala babiri nga basisinkana babiri ne beeyagala ku lwa Allah, ne bawangaala nga watawasaw bilhaqqi
watawasaw bisabr balamirigana mazima bakkakkamu buli omu asaasira munne ijtama alayhi watafarraqa alayhi ne beegattira ku mukwano gwabwe ng'ekibagatta Allah ne batuuka n'okufa ng'ekyo kibafiiriddeko. Omukwano ogutya Allah bwe gubanga gwe mukwano gwo, olunaku lw'ofudde obeera ovudde mu mitima gy'abasigadde naye mu mutima gw'oyo tovaamu. Era bw'azuuka okusala tahajjud ajjukira Muzammil bwe baasaalanga jjama n'abaako kyayogera eri Allah ku ggwe. Just obeera omusooseeyo busoosi naye bw'asigala ku nsi abaako ne kyategeeza Allah. Ayi Allah omuddu oyo twakolagana ebbanga musonyiwe, naye omukwano gye tulina gino nga tegiri ku ddiini akalungi tugenda kukafuna. Mukwano gwo waakamuggyako kaki ebbanga ly'omaze naye mu nsonga z'eddiini. Ne kano kankayiseewo ku poyinti eno, bannange si kya bugunjufu kubeera mu bulamu nga toyinaayo mukwano gwo gw'otya. Weetaagisa okubaayo ne mukwano gwo ng'akutiisa era nga obukkiriza bwe n'enkola ye ey'ebintu ogyegomba. Nga ne bw'oba onaanyiiza mukazi wo oba onaanyiiza bbaawo, mukwano gw'oyo omulowoozaako. Luga naye Mustafa ono, Abubakari ono, Ishaaq ono bw'anaawulira nti nze nakoze kino nga ŋŋenda kuswala mu maaso ge. Naye abantu bangi gye tuli nga gwe mu nsi muno bayina kutya gwe toyina gw'otya. N'otuuka ne ku leve eyeetongoza noga nti nze muyina kunjiga buyizi, nze bwe ntyo. Olaba oli gundi naye yasooka butantegera naye yamala n'anjiga, naawe njiga. Nedda ssebo, funayo omuntu akutiisa nga bw'omulabako akuziyiza okukola ezzambi. Kigambo kya buyaaye, kya bukumpanya nnyo, si kya bwenkanya. Ogamba nti nze sitya bantu ntya Allah wange. Nosanga erisajja liri ku sigala lifuuwa ne likugamba nze ondaba, sigala mmufuuyira mu lwatunga ensi endaba. Naye abo bolaba tebamufuuwa abo ate bo mukyama bafuuwa nanjaga. Nze sitya abantu ntya Allah wange. Kadhaabu, olimba. Tosobola kutya Allah gw'otalaba ng'abantu boolaba tobatya, olimba. Just oli muyaayemu nsaba Allah akuluŋŋamye. Ssebo, nnyabo, abantu batye bakwatibwe ensonyi, baamu akafa nsonyi nti kinaalabika kitya. Tujja kukakasa nti ne Allah omukola ki? Omutya. Man tujaalisu, ali mukwano gwo. Nabbi n'agenda mu maaso n'agamba imma an yuhdhiyaka, omuntu asobola okukuwa kawoowo ke amakulu, asobola okuwa ku mpisa ze ennungi n'akuwabula n'agamba kino kibi, kino kikola si bulungi, wano kyusaamu ne wali ne wano. Nabbi n'agamba ekirala wa imma an tabtaa minhu, kale oba waakiri asobola okukuguza kawoowo. Nabbi n'agamba ekyokusatu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba, bw'atakuwa kawoowo n'atakaguza, tulina essuubi ddene nti nno oba oli awo osobola okukamuggyako. Abaali basinkanye ku muntu ng'ayeekubya akawoowo, bw'omuwahaaga naawe kakusigalako, si bwe kiri? Abalala bw'omukwata mu ngalo nga bambigwa ebyakawoowo tewabimanyiira, bw'obanga eyeesiimula mu maaso nga togenderedde, owulira embeera ey'enjawulo. Ennyindo ziwunyiza ekintu ekipya. Obuzibu bwavuddewa? Wasinkanye ow'akawoowo. Nabbi yali musiizi wa bifaananyi mulungi sallallahu alaihi wasallam.
ebyo byonna byamenye ebisatu bitegeeza influence oba obuvunaanyizibwa oba omulamu omunene mukwano gwo gwakulinako. Mukwano gwakulinako influence nnene okusinga ne bolowooza. Ibaada nnyingi nammwe munjulira wali tozimanyi, ne bwe wawangala ne mukwano gwo watandika ozikola ozaagala. Ffenna twali tetusiba Mande Lwakuna, waliwo oyo mukwano gwaffe gwe twalaba n'atwagaza okusibako ku Mande n'Olwokuna. Jama zaali zitulemye, waliwo be twasisinkana ne tutandika okusaala jama. Nabbi kyayogera mu hadithi eyo. Nabbi n'agendako ku sayidi endala n'agamba nti naye ate wanafikhu rriihi wanafikhu lkiir, naye ate omwoki w'ebyuma oba omufuuyi w'ebyuma oba tumuyita omusaanuusi w'ebyuma, buli lw'omusemberera oyagala toyagala, imma an yuhriqa thiyabaka, mu mbeera zonna agenda kwokya engoye zo ng'agenderedde oba nga takoze eki oba nga tagenderedde. Ekifaananyi kino nja kisiigira ku booki ba welding. Omuntu ayokya welding balina kye bayita electrode oba omuganda kyayita laadi. Waliwo kali akantu ke bayingiza mu ttooki n'ateeka ku bbaati n'ayokya, kavaako obuntu obusammuka. Obuntu obwo omwoki wa welding waba talina ovulo ng'ayokera mu mpale ze eza bulijjo, tasobola kumala na mpale mwezi nga tezzeemu bitulituli. Abooki ba welding abali wano bajja kunjulira. Naye wobeera ng'osemberawo nnyo osobola okufuna obuzibu. Ekifaananyi ekyo kimu. Ekifaananyi ekyokubiri, omwoki w'omuliro wa bulabe gy'oli, era Nabbi yali mugezi nnyo mu kusiiga ebifaananyi. Okimanyi nti olunaku lw'oligendako ebookera welding nga weefudde ayagala okulaba ebigenda mu maaso, ne bageza ne batakulabula n'otassaako gaalubindi, ne bookyanga okanudde bw'oti, nkulayira Allah tojja kukomba kutulo. Njogera kye nali ndabyeko ekyantuukako. Amaaso gano guli omuliro gw'amasannyalaze gugayingira ne gakuluma ekiro kyonna, ne weeyiwa amazzi mu maaso ne bigaana paka ng'ofunye empeke. Oyo mwoki wa muliro. Buzibu bwavudde ku ki? Wamusemberedde. Nabbi n'agamba ekyokusatu, n'agamba nti n'agamba ekisembayo ekyokubiri ku mukwano mubi, wa imma an tajida rihan khabitha. Oba tuyina essuubi ddene ti bw'onaasemberera omwoki w'ebyuma ono mufuuyi waabyo, ebyuma bino bigenda kuproducinga ekikka ekibi, naawe kikuggyeko. Ate njagala obbabuulira, ekikka ekiva mu mwoki w'ebyuma okiwulira mu ntandikwa, ne bw'owangaala ennyo naye naawe kifuuka nnomo. Abaali bagenzeko mu kaabuyonjo z'omu byalo eziri mu mbeera ez'omutawaana, nga ddala embeera ekususseeko ebyaddala, kubanga waliwo kaabuyonjo ng'okugigendamu nga bw'oba toli bubi nnyo ekyetaaga okigumiikiriza. Naye waliwo okubanga mu butuufu walwaddemu kaddayoliya, nga mu mbeera zonna oba ttooyo efaanana etya oba efaanana etya oteeka ogigendamu. Laba ogiyingira nga ttooyo ewunya bubi. Mu ntandikwa obaamu n'omutima ogwekalakaasa, ttooyo ewunya bubi, ttooyo ewunya bubi, n'okola emikolo. Naye emikolo gigenda okuggwa nga ttooyi tokyagiwulira, otuuka n'owulira nga akawoowo kali paati ku ggwe. Byenjogera nno mbiraba, njogerera mu ttooyi, njogerera mu byuma naye ntegeeza mukwano gwo, mulimu abaasemberera zitooyi, mulimu abaasemberera abooki b'ebyuma, gwe wasemberera ani? Saba Allah tusaasire. Kambanyumizeyo ab'omukwano babiri abanyumizibwako mu Qur'an al-Karim
bw'onaagendako mu suratul Furqan okuva ku aya ya 27 paka ku aya ya 29 ensibuko ya aya ezo nga bw'oziraba entabwe eva ku basajja babiri. Musajja omu yali ayitibwa Ubayy ibn Khalaf, omulala ng'ayitibwa Abdullahi ibn Muhayti. Abdullahi ibn al-Muhayti yali musajja mu bitendo bye nga mugagga, ng'aliisa abantu emmere, nga mu purinsipo ze tokyama mu lujja lwe okuggyako ng'ovaawo olidde. Kati lumu nabbi yakyalawo, nabbi naga nti sigenda kulya mmere yo Abdullah, sijja kugirya. Musajja namuga nti nkusaba lya emmere yange ojja kuba onswaziza mu bitendo byange, bonna abakyala wano balya. Nabbi namuga nti okulya emmere osooka osiramuke. Namuga nti bwe kibanga okusiramuka kwe kujja okukuleetera okulya emmere yange, mbuulira kye njogera. Nabbi namubuulira shahada n'asiramuka. Naye wabula omusajja ono asiramuse yali talimba, amazima gali nti yali asiramuse, naye yalina mukwano gwe omuganda gwayita nfanfe, nga mukwano gwe nnyo, ng'ayitibwa Ubayy ibn Khalaf. Kati mukwano gwoyo bwe yawulira amawulire nti omusajja yasiramuse, n'amutuukirira namuga nti wasazeewo osiramuke, obusiraamu nange ogulumizza obusiraamu. Abagagga abo abalina ku ssente, mikwano gyabwe emigagga bagyagala nnyo. Gwenyinza okulaba kalina ng'eyimiridde, obwongo ne bukulowoozesa nti omugagga yagizimba omu, naye munno oyo amubaako influence y'amaanyi. Kati mu mbeera ezo n'amugaa nti okuddayo okubeera mukwano gw'onkolera bibiri. Ogenda kufuna w'oyimirira ewalamu obulungi nga buli omu akulaba, onvumire Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olangire n'okulangirira nti obusiraamu buvuddemu. Abdullah ibn Muhayti naga nti wallahi nze nfiirwe ggwe, bwe kibanga oyagala nkuvumire Muhammad ebivumo mbirina, bwe kibanga oyagala nve mu busiraamu kigambo bugambo nja kuba mbuvuddemu. Aya tugende. N'avuma nabbi n'obusiraamu n'abuvaamu. Allah kyekigambo kyagamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Omulyaza amaanyi agenda kuwulira loosi, atuuke okuwulira obuzibu nga bunene, aga nti ya laytani, nga zinsanze singa nabeera mugezi ne neekwata ku kkubo lya nabbi ne sisanga buzibu buno. Kati aya eddako ya wailata, woowe, yaye, laytani, nga zinsanze, lam attakhidh fulanan khalila, singa saafuula gundi oyo mukwano gwange, laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, yambuzaabuza n'anzijja ku kujjukizibwa okw'amazima ate nga kwali kunzijidde. Wa kana ash-shaytaanu lil insani khadhula, mazima sitaani okuva edda nedda empisa ze zaayina embi ayabulira abantu. Sitaani kasita amala okussa mu mbi ng'akwabulira. Falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Kasita omala okugwa mu bizibu, era buli omu ayina ekyo ekitendo, bw'obeera bwenzi, bwe kuba kubba, bwe kuba kuloga, bw'aba shiriki, bw'odda mu nsonda wejjusa nga ne kati nkoze byaki, ng'omanya sitaani eri mu kukolako kutuba. Tunuulira mu riwaaya endala aya egamba lam attakhidh Ubayyan khalila, singa saafuula Ubayyi mukwano gwange. Amakulu aya eno bino ebigambo bya bonna abalina emikwano emibi, naye ng'eyabisookeramu ensonga y'okukka kwabyo yali Abdullah ibn Muhayti ne Ubayy ibn Khalaf.
kati mukwano gwo ayina emikisa egikusuuza obusiraamu. Mukwano gwo bwekaba kawoowo kabi, bwe kibeera kivundu, njagala okukulayirira emikisa egifiirwa akalungi gye mingi. Mumulowooza essabo liyingirikikamu. Baganda bange, essabo litiisa. Walaba bubeera wano mu muzikiti, nze sirabawo kintiisa, siiringi, sipeesi, naye omusamizi omuyaayi obulungi mu bitendo by'abaana by'okukola essabo ateekeddwa okussaamu enzikiza ebuzaabuza. Ye kennyini alina ebintu bye yeesiiga neyefuula ensolo, n'afuna olubugo nga lukadde n'alwenaanika. Mumulowooza eriyo omuntu asobola okuva mu bbanga n'asituka n'atambula kiyiifuyiifu n'ayingira essabo? Kale kizibu. Abeereyo maama Hajala neibawo, yajja n'akugana naye waayi, mukyala Abbas, wefumbirwa mwaka ki? Ti 2014. Oyina abaana bameka? Bwoleka bizibu. Oli awo weetuddeko toyina magezi. Eriyo essabo eriweera eyo, omusajja akola. Mbadde nsaba tugendeko eyo. Ono maama gundi gwe bagamba okugenda mu ssabo, asooka n'aleeta imaani nga y'amaanyi. Astaghfirullah, auzu billahi minash shaitani rrajim. Gw'oli mubi nnyo mukazi gwe. Guno omukwano tegupowa kubanga agenti ya shaitaani. Era nga kuba akakule agamba leero gwe tabuliiki bwakumalamu. Beera awo nga tozaala, tuliba tudigida n'abaana baffe nga gwe obonaabona. N'agenda n'addamu n'akomawo enkya. Owaayi, wagaana abasamize ne baseeka nabo n'abagaana. Eriyo seeka yajjanjabira ku kyoto, akikuma misana takikuma kiro. Ogulanga maama Sumaiya omutima gugenda mpola mpola, ng'asamidde. Lwaki afiiriddwa obusiraamu? Mukwano gwe. Ani mukwano gwo? Ddala osiimye oyo mukwano gw'omubi, ogaana omumwesonyiwa olw'omugaso ogw'ekijega ogw'okunsiwa n'omutono. Emikwano egimu mugigobe. Muntu yenna akuwabula ogendako mu ssabo muleke. Ne kino kankyongereko, ne bw'abeera maamawo ng'emboozi ze buli w'onyumya naye ku ssimu akunnyonnyola nnyo amasabo, bw'oba obadde mu mwezi omukubira emirundi 2 kendeezaamu, kubanga oyo omukazi afuuse fitina gy'oli. Nyinza okukuwaana nti oyina amaanyi aganaamukolako ddaawa nga togayina bambi. Ng'omuvubuka ejjo gwe nayogerako naye emyaka 28 nga ŋŋambe mabegakaawo mwaka nga gumu, maama yantwala mu ssabo, ne bannyambula, ne bannaaza eddagala, ne banjira ebikoolakoola mu lusuku wakati mu bannyambulula bisiraani. Naye teebereza omuvubuka emyaka 28 alya n'emmere eyo kya, nga musiraamu, era ng'agamba musiraamu okubanga awuddiisibwa nnyina ne bayingira essabo. Kisoboka. Lwaki? Omukwano. Si buli musajja n'omukazi nti baali benzi. Nedda, olina mukwano gwe yakusudiya ng'akubuuza ensi gy'olimu, era ng'akutegeeza nti ensi gy'olimu ya kijega gifulume. Ffeno tweyagala, ate abakazi balayisi. Omusajja yali omutegeevu omulungi nga wabuvunaanyizibwa mu maka, n'atandika obuwala obutambuza emmere, n'abwagala naggwamu ensa, naye nga yali mukwano gwo. Si buli mukwano tuba nagwo. Beeramu ne class, sosola, weematireko. Okwematira kirungi. Ennamba ezimu zireke. Muntu bw'omulaba ng'alimu agaboozibozi agakujja ku ddiini muleke.
oyina ebintu byowulira nga banyumya nga tobitegeera. Kaniza ebimu ku bintu byesitegeera bulungi nga sibimanyi, saba Allah tabinjigiriza. Byebyo mpulira bagamba simanyi under over, ebintu ebyo bitera kwogerwa ku bana abavubuka abasiba emipiira. Under over seka nabimba manyimu obu bubiri under over waliwo akokusatu wangi wini under over wini kati osobola obuwulira owulira under over wini naye bw'otuula ennyo nabo batandika okutemeratemera under kyeki wini kyeki over yaani ekivaamu nga nawe otandika under over. Akalala kesitegeera byebine amatatu atoga nkukubye eddayi nkukubye ekitiiyo naye sitegeera ankubye eddayi ebeetya ankubye ekiti bonna esikwekoza ge mazima sibimanyi amatatu sibimanyi naye olaba nga omuntu babinyumirwa naye obuzibu buli mu kutuulako bebakola ki bebali otandika okuyiga ddayi kyeki era n'otandika okuba omuzibu mu ddayi nga ne buno buuludo abasajja abakulu abazeeyi abakaddiye ku kyalo baagala ludo nsaba Allah basaasire bakadde baffe kabuli ebayita kyokka naye ludo baganya omuvaako obasanga bali ba myaka 65-40 balinamu mukasa waabwe omuzibu yabakwirira akantu Allah kusaba Allah tusaasire n'ovubuka bubi n'okaddiwa bubi n'ofa bubi n'oziikwa bubi ne malayika nezikuwaniriza bubi n'ozuukira bubi n'omuliro n'oguyingira bubi eryaguyingira obulungi tasobola kubaayo. Saba Allah tusaasire. Man tujalisu ani mukwano gwo mukwano gwakulinako influence era njagala obbakubiriza temwerayiriranga nti temusobola kukola zambi. Toddanga wanoga nze sisobola kukola bwenzi nze sisobola kubba nze sisobola kutta byonna obisobola. Kyova olaba omu ku balongofu abatusookawo Allah yamwogeza naga nti wama ubarri'u nafsi siyinza kwetukuza inna nafsa la ammaratu bissuu illa ma rahima rabbi. Omwoyo gw'omuntu guno gubeerawo kumulagira kukola bibi okujjako Allah gwakoze eki gwasaasidde. Naye ezimu ku nsibuko z'okukola obubi gwe bw'okola ani akusemberedde ani akusemberedde. Nabadde ngendako eyo Masaka saidi z'e Masaka nentuula mu maaso tubeera mu kusoma irimu n'osoma nesaba Allah atuwe ku mmotoka zaffe ya rabbi saba Allah atuwe mmotoka otuula mu maaso naye omusajja yankubye kadongo kamu lukoba ku lukoba nasabiddewo dwanga ayi Allah mpaka motoka kange munsabireko kibi okukafuna bw'obeera n'akako ojja owuliriza Quran siba kiriseeka nabimba naye subhanallah omusajja kuba obuyimba totulimba mbu imaani nyingi tobiwulira ze nabadde mbiwulira kale baswahaba abali wano mutemubiwa naye ze nadde mbikola ki omanye abantu betukuliza mu muzikiti wano buli aba atuddewo tamanyi zambi nabadde nziwulira tutuuka ddi ate nga bwe yakozesa bwokka siteeri njini nagivuga bwadigidira kayimba gweno oli mwabikalaga ya rabbi tutuuka ddi. Naye woomala omwezi mulamba ng'otambula n'oyo omusajja ng'otuula mu maaso ofuuka muyimbi siniya. Ate teri muntu amanyi kukwata nnyimba nga mugezi nnyo wasalawo zikwata nga mukwasi wa Qur'an. Seeka nimbi era omukwasi wa Qur'an bw'asalawo atandika okuwuliriza ennyimba mmwe temusobola musinga kuyimba mmwe temumanyi. Nekino kankyogere
eyali omuyimbi bw'amala n'ava mu kuyimba n'ayingirira Quran kisukka bususi, kubanga mu bitendo bya Quran erimu okuwundibwa. Tereka bulungi, ate n'okuyimba kukola ki? Kuwunda. Mukwano gwa kuyinako influence. Kanjogende ku zambi lino, ezambi lya riba. Ezambi lya riba tetwandiryagadde abasinga, ne bamala bateekawo akantu akapima riba awo ku mulyango. Tuyinza okufuluma nga bekakaaba we tuddamu. Awona ez'omu banka tawona za mutubiina, awona ez'otubiina tawona zeya time, awona ezeya time tawona za mobile money. Buli mwezi ntera olaba ka message ku simu, sebo ow'ekitiibwa obwavu bususse tukuwulayo gumu kitundu nozza gumu kasanvu. Sebo munnaffe airtime akuweddeko nyiga sita gundi ash tukuwe zino ozze bwe ziti. Kati omuntu bw'abanga tayina nnyo kwegendereza mu nkwata ya ddiini, abuuzabuuza bagambye onyiga ki? N'anyiga n'agula n'akola ensobi. Abantu bangi agamba muwali munfuniraayo ebiri, nomugamba butuufu onkubidde siri bulungi naye ngenda kufuna gumu kitundu n'akuggyako. Kati oba onyiga 185 ash oweereza omuntu sente neddamu neevuga essimu ye, naga nti muwali munneerabidde tossa ku nnamba eno, ennamba bagibanja kankusomere ya mukwano we koba okola ki? Koba oteeka. Abo be basinga obungi ku mulembe guno. Saballahu tusaasire. Niba naye obwo obusente si butuufu, obwo obusente bw'oku ssimu tubwewale. Naye munnange ono yabiyigiriza munne, n'oli n'abiyigiriza munne, ne bitambula mu bantu, ne bibeera bya mutawaana. Nze simanyiyo bantu bamanyi kunnyonnyola ng'abasajja bakola kakuyege bantu balye riba, bakwetooloola aba oba aba gwe ng'oli wakati. Osobola okulima ebijanjaalo, osobola okulima soya, omuceere nagwo gutambula, ate amagoba gaffe matono. Eno banka yasookawo mu Uganda yali yanjawulo, tekwata bubi bantu. Loka nemu abannyonnyola okumpola nga nze nina obuzibu. Omukwano ogwo omungi mugujjawa? Tebakuyinaako mukwano. Ekigendebwa kyabwe ekikulu baagala kubba, kubanga bo bakimanyi ojja zisasula oba oyagala batakola ki? Batoyagala. Kino kambi ogere mu capital letters. Abaana b'okutuula nga tebasoma okumala omwaka mulamba kyekyebbeeyi gye bali naawe okusinga abaana b'okusoma nga musajja gwe mukazi gwe weewoze essente z'akabiina miliyoni 2 ng'ogenda kuzzayo miliyoni 2.3. Weewoze essente za banka miliyoni 10 ogenda kuzzayo miliyoni 10.2. Naye ebyo tubikugamba n'ogaseeka ayogedde ebigambo n'empulira ng'omutima gukankana. Allah musaasira amutukuumire. N'ofuluma nodda ewammwe, maama Nankya n'akugamba ebiveeko. Oyo naye seeka ayogerera awe n'ensi si nnyangu. Gwe Uganda ogiyita mmere. Ne batambula bwe batyo. So tubagamba baganda baffe abalungi, falyanzuru ahadukum man yukhaliluhu. Buli omu atunuulire ani gwe yafuula mukwano gwe. Ngenda genda mu kukola kye bayita conclusive remark, oba okufundikira ebigambo byange mu dakiika zino zensigazzaayo 13. Naye nga mmaliriza bino nabiteeseteese nga bye bisembayo. Era nsaba n'abadde nga tali bulungi mu kundaba neetegereza nnyo ntunuulire bino bye ngenda okwogera bikulu nnyo gy'oli ne gye ndi. Ndi mu kusomesa nga mbuuza ekibuuzo, ani mukwano gwo?
naye mu byennaku ssebo nnyabo osobola okuba nga mu nsi eno emyaka gy'owangadde n'abaana 10 be wazaala mu baana bo toyinaamu mukwano gwo n'ogwo n'omu. Abazadde abafirika abaana baffe tebatwagala. Mbadde nga nagamba abaana bammwe ne nange nina Ibrahim nenkijjukira. Abaana baffe tebakola ki? Tebatwagala. Okujjako abatono sijja kitwalira wamu. Abasinga obungi wano mu Africa abaana baffe tebakola ki? Tebatwagala. Nga batusoma omusoma ani mukwano gwo, njagala nange kano nkagattemu nga akaffe. Abaana baffe bakwano baffe. Bwe baba nga abaana baffe si bakwano baffe, nasengeseeyo ensonga 5 ezifudde abaana baffe abalabe baffe. Abaana betuzaala, betwazaala ne betukyazaala baleeta sukaali ewaka, baleeta omunnyo ewaka, batuweereza ssente ku mobile money buli kaseera, naye babiweereza mu bulumi. Ng'ekibaleetera obiweereza mu bulumi, seeka bwe yabadde mu kutuba yakambuwala nnyo n'aboggola nnyo. Buli yenna ali wano nga muzadde wo temufaako, jahannam yaslawunaha wa bisa alqaran. Kaakati omwana nga yakukoowa wamukeeta, naye ate n'omuliro agukola ki? Agutya. N'otandika okulya sukaali we, okulya emmere ye, naye ng'abikuwa ng'omuntu bw'anaayamba bamulekwa afune ejjana. Wano mu Africa abaana abasinga obungi bayamba bazadde baabwe nga bw'onaayamba bamulekwa ofune ejjana wejjeko omusango. Naye tebayamba baana baabwe nti nno balina ogwo omukwano. Kati ensonga ezifudde abaana baffe okuba nti tebatwagala ze zino. Ensonga esooka, ffe abaami okusuulawo obuvunaanyizibwa obwaffe eri abaana okuva nga bato okutuusa le bava mu maka gaffe. Kya buvunaanyizibwa okubeera nga omuzadde afaayo ku baana be. Naye abaana baffe batulinako likodi ng'omwana wo mu byasobola onnyumiza abaana be. Nze saamanya ku saati ya taata, saamanya ku mpale ye, saamanya ku fiizi we. Ddala musajja gwe musajja munnange, statement ezo zikwogerako, zikola amakulu era zitegeeza mwana kuba na mukwano mungi gy'oli, ng'essaawa zino atambuza bigere. Ng'ate bw'omuzaala Allah yakugamba arrijaalu qawwaamuuna ala nnisa, gw'alina okuyimirizaawo omukyala n'abaana be. Eriyo abasajja abaalwala omuze, ng'omuze gwabwe gwa kabala lubimbi. Ye omulimu gw'omukulu mu nsi eno kabala lubimbi. Embaala akabalirayo, Masaka akabalirayo, Jjindi akabalirayo. Ye tomunyumiza, kabala lekaawo, kabala lekaawo, kabala lekaawo, totawaana kufaayo. Musajja gwe yonna gy'oli nga wategeera gumu gwa kabala, okoze bubi. Era kabala neteri mwana agenda kwagala ku mutima ebyaddala. Okubeera obuvunaanyizibwa eri omwana wo kyongeza omukwano gy'ali. Ensonga ey'okubiri, ebivumo oba ebikolimo ebisusse bye tukuliza ku baana baffe. Abaana Abafirika bakulira ku bivumo ebisongovu, bakulira ku bikolimo ebisongovu, nga mu butuufu ensi eno tugenda kugiyitamu nga tunyigirizibwa olw'enkula gye tukulamu. Allah bana batasaasidde. Omwana wa Afirika ye mwana akula ng'okumuyita ekisiraani ze nnyimba ze yamanyira okuwulira. Omwana Omufirika akula ayitibwa mbwa. Omwana Omufirika akula ayitibwa mbizzi.
kati nosuubira nti ekisiraani ekyo kijja kukula ate kibeemu amagezi kikulaakula ne kigase. Bannyabo abazaala abaana abakulu mumusiiba nabo ebbanga eddene, omwana bw'abanga akkosezza, bw'oba owulira yagala muyita kisiraani, kwata amazzi osse mu kamwa obuutikire onywe, ne toyitanga omwana w'ekisiraani. Ate mwewuunyisa bakyala mmwe, bw'omala muyita ekisiraani ng'aweza emyaka 24 mwana muwala, ng'otandika okweyogezayogeza naye, gyali olinayo ka boyi gundi, ng'aweza 29 nga tewali sigino gy'olaba, ng'aweza 3 ng'ombuuza naye Rukaya, buzibu ki? Na toyinayo muvubuka yenna nagwo olina nakuwa akasimu nze nakagula mu sene zange, toyinayo muvubuka yenna asobola kulaba. Maama gwe wakulompita ekisiraani, buli andabako mulabikira bubi agenda bugenzi, gwe kizibu ky'obulamu bwange. Omuzadde weegendereze byoyita omwana, eyo simbwa, eyo simbuzi, eyo sinte, olusirumbe lwa kirago nga mu Afirika bwe kyatukalako. Saba Allah tusaasire. Ensonga eyokusatu, mpozi kanjogereko katono nnyo ku bikolimu. Ebikolimu n'ebivumo wano mu Afirika bitera okwagala okufaanagana. Mu kubanga akuvuma nti akubuulirira ayisizaamu ebikolimu, mwonoonye omunnyo, kale mukule namwe bali gubasaba. Sannyalaze mugakozesa bubi, mukule namwe bajja bibagamba n'ebiringa ebyo. Saba Allah tusaasire. Ensonga eyokusatu, ekimu ku bitufuusa kufuula abaana baffe nga baatutamwa naye nga batwagala lwa kufuna jjana, nga tebalina mukwano gye tebawulira na fiiringi zaffe, nga naye bakubika yeebaza Allah mu mutima wadde tayogera, okuteeka obukulembeze bwa Allah ebbali ku baana baffe ne tufuuka abasooka era abasembayo. Ssebo nnyabo, omwana wamuzaala ne siggwa mulinako obukulembeze obusembayo. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, omulamuzi ali waggulu w'abalamuzi bonna ye Allah. Naye n'ogamba omwana wo nti nja kukuba nkwettire, nze nakwesindikira nze nja kukuba nkwettire. Nosanga omuzadde omulala nga ye yeetenda obusungu, nze ndi muzibu nnyo nkuba, nze omwana mutta ne mweziikira. Ebyo yogera mu banne, lolooza oyogera ebyobuvunaanyizibwa. Kati omwana akujjukireko bigambo ki? Ddala ebimuwa omukwana akulowooze nti gwe maama. Era abaana Abafirika nsaba Allah abasaasire, ffe abaana Abafirika tuyina nnyo ekisa, aye tuyina nnyo omukwano, kubanga bye tuyitamu nga tukula, bwe kiba nga okyasobola okuwa omugaati, okumuwa omunnyo, wallahi oba otya Allah. Abazadde tukyuseemu empisa. Omanyi emisomo egitera okubeerawo, empisa z'omwana eri omuzadde we, empisa z'omwana nedda, n'omuzadde alina okuba n'empisa eri omwana we. Muyinza okugaa nti akabyogera kavubuka kato, ndi musajja mukulu ate ndi muzadde. Obitegedde? Kati njogera byenkola ki? Byemmanyi. Kakati nabwe kityo bagalabanga balungi. Omwana oyo obeera naye ng'okimanyi Allah amukubanja. Okumanya Allah akubanja omwana oyo, mu suratu Isra Allah yagamba, wala taqtulu awladakum, temugezanga ne mutta abaana bammwe, khashyata imlaaqo, ng'ekibattisa abaana bammwe mutidde olw'obwavu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, abaana be mutta yeffe tubalabirira, wa iyyakum nammwe ababatta. Inna qatlahum, mazima okutta abaana bammwe, kaana khitu'an kabira, kyava ddanga kikolobero kinene eri buli muntu. Wakajjamu embuto mmeka? Maama Alima, wakajjamu embuto mmeka? Okakasa lwe bakujja ewammwe wayita olabanga ku musajja yenna,
wamala senior 6 nga bakwenzeeko enfunda mmeka? Muvubuka gwe wakagaba sente mmeka bajjemu olubuto lwo? Sente ze wakagaba emirundi n'emirundi zogaba lwaki tozifumiitirizaako? Kahajara wakawa ne kalujjamu, Kamariyamu n'okawa ne kalujjamu, gwokola ogwo ogoba future. Lwaki towasa? Nkyali muto. Subhanallah, Allah tusaasire. Eyo nno nsonga nkulu era esaana okuwa ebiseera. Ensonga ey'okuna, ekimu ku bireetera abaana baffe kubanga tebatwagala, emiggo egisusse egitukubwa abazadde nga tukula, oba emiggo egisusse gye tukuba abaana baffe nga bakula. Omwana wa Afirika, mundabanza ali wano, ndi mwana wa Afirika, bonna abannenkana bayinza okuba nga ayina embooka entono nnyo yakakuba emiggo nga 8 ono mu Afirika nange ayogera nsobola okuba nga ndi mu 7 oba 7 bakukuba ewaka ne bakukuba ne kuki ne ku ssomero. Kyokka ekyennaku bwe bakukuba ku ssomero walagadde ogambe ku taatawo, naye taata embooka nga zikoze zitya, nga zisusse. Kitaawo akubuuza ani asinga okukuba? Ti Master Muzamiru asomesa mathematics, ti bw'oba ozze ku ssomero munsabire ku nnamba y'essimu, nosaba ennamba n'ogimuleetera, ng'obambi olina essuubi ti agenda mumugambako embooko zikole ki, zikendeere. Ogolola nga amuteerako emitwalo 4 nga ndi ekyana ekyo njagala okikube okutuusa lwe kirikola mu mathematics ng'ali ku standard. Ntuusa omukisa guno okwebaza okukuba ekyana ekyo kikubire ddala, tusawola abantu kifunye amaki amagezi. Kasebo ne kabeera ku ssomero ng'ensi efunze, ne kadda ewaka ng'ensi enfunze. Omwana akubwa iye naye enkuba ensaamusaamu. Nze gye namalira P7 sijja kwogera ssomero, waalingayo embeera nga z'obulayo weza 10 ze bakuba. Lumu nakola mathematics nenkola 79 nga mbiyita byakusaaga, 21 nazirabako nga mbooko. Twogera bye tumanyi, bye twali tulabyeko. Wano mu Afirika omuzadde okukuba embooko 10 kazannyo buki, naye ng'embooko 10 baaziteeka ku muvubuka ayenze akoze ogwannagomola, naye ffe bazitukuba tuludde ku luzzi, bazikuba oyasizza ndabirwamu 10. Lwaki oyasa endabirwamu yange ey'emitwalo 2? Era wano mu Uganda oba mu Afirika endabirwamu ya bbeeyi okusinga omwana, olugoye lwo ekkanzo ya bbeeyi okusinga omwana. Sika ekifaananyi musajja gwalabika imaanyi yenna atunula ejjana atudde wano, ng'omwana waagolodde ekkanzu y'emitwalo 2 n'agyokya. Mu maaso go mulimu okusonyiwa? Kale ne wooba ogunjula, mulimu okugunjula okulaga nti ono gw'ogunjula mwanawo? Era n'akagiraasi ak'ebbiri, Allah tusaasire, gye kali ak'ebbiri akagiraasi. Subhanallah, Allah tusaasire, saba Allah tusaasire. Kati emiggo tugikendeeze. Omwana omuto, nsaba mbawera linaapu y'emiggo mugimanye, abazadde abalungi, bazadde bannange, wangala n'omwanawo nga lwakunyiizizza ennyo, at least mu mwaka omukubamu emirundi nga 3. Ate nga bw'oba omukubye, ndi mukuba wa linaapu ya mbooko, ate nga bw'oba omukubye tosussa mbooko 5. Bw'akola ekitono kubayo 3. Bonna bali mu kunsekerera. Balaga ddala nga eggwanga ndisse ndimazeewo. Naye nze mbabuulira butaaleke kuba baana baffe tebagenda kutwagala. Tulekerawo bakuba ennyo, omwana mugunjule. Omanyi wano waliwo abasajja ba myaka 4, 5
ng'alina enkovu mu mugongo. Naye mukyala we bwe yamubuuza nti enkovu eyo yaki, muzeeyi yankuba. Golowooza bwe nzijukira enkovu eyo kinyongera kwagala nnyo, mbwa kuba yakwagala ng'onfiirako bufiizi. Ogwo mukwano ki? Nze omukwano gwo togundagira mu miggo. Nsaba Allah atusaasire. Obudde butambudde naye kamalirize ne bino. Ensonga esembayo eno nno nkulu, eno ekola ng'omwana akyali muto n'omwana ng'akuze. Ebbula ly'obwesigwa mu ffe wakati waffe n'abaana. Waliwo ekigambo kya nnabbi kitwategeera obubi. Oli bwe yagenda ewa nnabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti muzeeyi muwa ssente zange naye azitwala. N'agamba nti anta wa maaluka li abiika, igwe wenna ne ssente zo na buli kimu ky'olina bya kitaawo. Bassebo ba taata ne ba maama, muleke kuvunula bigambo bya nnabbi bubi. Lwaki ekyo nkyogera? Nze nfuna mikwano gyange mingi, olumu baba baana bawala, abawala balenzi, nga yagenda e Saudi okukuba ekyeyo, n'asalawo yeesige maama we oba taata we. Nze simanyi Saudi bwe bibeera, bagamba babonaabona nnyo abakyala abo n'abaami, babeera mu buzibu, kukola ssaawa bina babeera n'akuweereza essente ze, n'amalayo emyaka gye ng'esatu oba ebiri, nga bw'akuŋŋaanya alabika alinawo obukadde be nga 16, n'akomawo ewaka nga buli wayogera ku ssente weebuzaabuza, weekambuwaza, tommuka. Ekivaamu ng'omuyita mu kisenge nga maama we, nga weekaabya obuziga awo. Omugamba mwana wange toyinza nakikkiriza. Omanyi ssente z'obadde ompeereza zonna essaawa zino inayo $25,000. Nagenda ne neesigako jjaawo $2,000, n'embeera nga zompa ze mmuwa. Naye $2,000 essente zonna yazidde yazikoze eki? Naye mwana wange nsaba okkirize mu bulumi obw'ekitalo, gwoga $2,500 osooka okole ki? Osooka ogakwata. Ine bazadde mmwe kituganye kale nze nzenna ne bye nnina bibyo, naye obwo oli muzibu osusse, tidde okuyita omubbi. Naye oli muzibu. Beeramu n'ekisa, beeramu n'ensonyi. Omwana oyo weeteeke mu bigere bye nti singa gwe mwana nga ye muzadde, ye yaaliwulidde ki ku kyokoze. Kale nga tumaliriza, muwuliriza bingi nga mbyogera, nsaba Allah abasiime. Naye sibawadde magezi. Omuntu ayagala ofuna omukwano omulungi agenda kukola atya? Allah subhanahu wa ta'ala amagezi yagatuwa mu suratu Maryam, aya sijjukira bulungi. Nindoza Maryam ngeggwako, Allah yagamba nti innal ladhina amanu, mazima abantu abakkiriza, wa amilu ssalihat, ne bakola n'emirimu emirungi, sayaj'alu lahum arrahmanu wudda, Allah agenda bateerawo emikwano. Omuntu omulongoofu nga yeeyisa bulungi, ng'enkolagana ye ennungi ne Allah, teyeegula, bamwegulako bweguzi. Tanoonya mikwano, banoonya munoonye. Tebamukyawa, ye yakyawa. Naye bannayo obukkiriza bulimu ebiwo ekiwoomerezi. Omukkiriza tebamukyawa, yakola ki? Yakyawa. Teyeegula, bamwegulako buki? Buli kitonde ekiri ku nsi kuno kiyaayaana kifune ku nnamba ye ey'essimu. Buli amulabako yeegomba, kale ne balyako buli bonna mmere. Sigamba seeka, ngamba muntu wa buki? Wa bulijjo, kubanga ne seeka asobola okuba seeka naye nga tetujja mwegomba. Beera musajja mulongoofu, endyayo, empasayo, entambulayo, ebigambo bye bikuvaamu, enkolaganayo n'abantu, bwe weewolozaayo, bwe bakuteresa otereka bulungi. Teri muntu asobola kwesiga mweyombeera n'akulabamu akalungi okuggyako nga mu mbeera zonna abeera akwegula era aba akwagala. Kati nawe ekyo mbadde mbagamba bino nga njagala balaga kitemwegula
temwetema maganzi, temunoonya ono n'oli. Bwetya Allah omusinze okole ibaada, emikwano gigenda kusembera nga tamanyi giva. Ate mubinyumira ku mikwano nga gisembera, waliwo emikwano egijja mu maaso go nga gikwagala nnyo okusinga ne bewazaalibwa nabo, kulwala kwabwe. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Mukkirize biidhinillah, nfundike n'ekigambo ekigamba nti man tujalis, ali mukwano gwo, almar'u ala diini khalilihi, omuntu yenna eddiini ye epimirwa ku baani batambula nabo. Faliyanzur, buli omu atunuulire, ahadukum man yukhaliluhu, ani gwafudde mukwano gwe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, wa kathara Allahu min amthalikum. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والميتين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.